City Farmer, Big Farmer, Chenda mukaga katonyeze satu Kampala, Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mu mawulire g'enkyaleero minisita ow'ebyettaka Nalule Judith Nabakoba ategeezezza nti atandise okwekkaanya ebyo byagenda okutandikirako nga minisita ow'ebyettaka amangu ddala ng'amaze okkuba ebirayiro bye. Nabakoba abadde minisita w'ebyamawulire yakomezeddwawo mu nkyukakyuka ezaakoleddwa gye buvuddeko byaweereddwa ekifo kya minisita avunaanyizibwa ku byettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga agambye nti mwetegefu okuweereza eggwanga mu kifo kino kye yaweereddwa okulaba nga lwanyisa okusindikiriza abantu ku ttaka awamu n'ebikola ebifaananyiza ng'ebyo ebibaddewo. Nja kukola emirimu nga bwe munsuubira ate era nja kutambula nammwe mu buweereza buno obupya pulezidenti bwampadde kubanga ekyo kiraga obwesige bwanninamu. Ensonga y'ebibanja n'ettaka nsonga mpanvu era ngazi naye nkimanyi titujja kugitambuza. Abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'Ekiboga bawabudde gavumenti ya kuno nti ennaku 42 ziyabawadde ku muggalo bwe zinaggwako eragira abayizi abamu baddeyo basome nga bali mu bisulo nti lwe bajja okugema obulungi ate n'ebyenjigiriza bwe binagenda obulungi mu maaso. Abakulu b'amasomero bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina ki Uganda National Teachers Union mu Kiboga Mpanga Emilio nga tebeeyawudde mbagambye nti kyakuyambako nnyo okukebera n'okugema obulungi abaana okusobola okusoma nga kw'otadde n'okulaba nga tebeetabika mu bantu balala ababeera bazze ku masomero gano. Ngana ekibadde kisoboka nti abaana banaabeeranga bonna nga banaabeera mu kisulo andibadde kituyambako okubakebera omulundi gumu singa atutaasizza amasomero ne gasigala nga ga bisulo bonna ne basula ku ssomero mmere ne bagiira ku ssomero. Ab'amasomero tubeera nga ffe tugenda tugula emmere so si bazadde kujja kubakyalira kubanga bwe bakyala bajja n'obulwadde. Ebyengo bitadde ku bbali ministry ey'ekikula ky'abantu egamba nti gavumenti yokka terina busobozi kulwanyisa kizibu ky'abaana kukozesebwa mirimu minene ddala okuggyako ng'eyambiddwako abantu ba bulijjo. Okusinziira ku muteesiteesi omukulu mu ministry eno Agri Kibenge, eggwanga lirina amateeka amalungi okwanganga ekizibu kino naye yeesanze ng'abantu bennyini tebafuddeeyo okukakasa nti amateeka ago gakola naddala bwe gutuuka ku mbeera eno eriwo mu kirwadde kya COVID-19. Bo obukulembeze bw'eggombola y'emyanzi mu disitulikiti y'e Kassanda bwandiwalirizibwa okukozesa eryanyi erisukkiridde n'ekigendererwa eky'okuteekesa ebiragiro eby'omukulembeze w'eggwanga mu kwewala abantu okufuna obulwadde bwa korona. Omumyuka wa ssentebe w'eggombola eno emyanzi Nalongo Namombwe Mutyaba agambye nti abantu basusse okubeera n'obulagajjavu eri obulamu bwabwe nga tebakoze kimala kwambala masiki kw'ossa ebidomola eby'okunaaba mu ngalo era nga kino kivuddeko obulabe bw'amaanyi nnyo. Ate ebyo nga biri bityo ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda Fred Kasirye Zumula wakati nga bannakassanda bagoberera amateeka amajja agasibwawo omukulembeze w'eggwanga mu Uganda eriise mu kulwanyisa COVID-19 alabudde abasirikale ba poliisi okwewala okutaputa amateeka g'omukulu ono mu ngeri ekifuulannenge. Kasirye Zumula leero alidde amatereke n'abasirikale ba poliisi e Kassanda babadde bakutte abagoba ba bodaboda e Lusolo nga bano babadde baagala kubaggalira wadde ng'omukulembeze w'eggwanga yaganye okusiba abantu makomera olw'okumenya amateeka g'omuggalo wabula basasule ensimbi ensaamusaamu abasirikale b'e Kassanda kye bataategedde bulungi era ye ababadde bakwatiddwa abayimbudde. Bannaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire gaffe ag'essaawa zino mbujjuvu nze John Mark Sigawo. Enteberezo y'obudde musisimuka. Masaka tugenda kubeera n'ekidede eky'amaanyi ddala ku makya ng'owulira butuufu weetaaga akacaayi oba weetaaga ekikooti oba esiweetaayi n'ekwebbugumu naye era bwe tunatuuka ssaawa zaffe 5 tujja kufuna akasana newankubadde kajja kuba kasana kidede ne newankubadde akasana ke kajja osinga okuba okutwala obudde obunene.